laba subscribinga bomala okulaba werezaako muno link kasharing naye akafune anyumirwe. Of course wano tuba n'ebinyuma byokka bampita DJ Senior B Darumix Wizard no nzize wano nga kyenzagala osinga okwagala okunyumizaako gaza nti mbadde mu taxi nga nzija andi ze ndi wa taxi sina buzibu ku kyo nga nzija nga omanye amafuta gaali nnyamuko so ne taxi zisaawa olugezigezi okwagala okwongezaamu akasente mu ŋŋendo kati we tubadde olugendo lubadde lwa 3,000 bulijjo kati owa taxi ayongeddemu 5 naye mu kulinnya wali tebaayogedde nti olugendo lwa 3,500 mubaddemu omukyala ng'alinnya ffe tetufaayo oba batongeza oba bakola batya mubaddemu omukyala ng'alinnya ng'ali limited ku kabajeti kamanyi gye ndaga wa 3 atuuka ovaamu awaayo ssente kondakita mugamba kubulako 5 omukazi agamba nze nga tewaŋŋambiddewo nze ezo ze nnina. Kondakita alemerako agamba nyabo tojja gyefuluma nga tompadde 5 byange kati bakayana omukazi amala agonda afuluma ayimirira waneeno ku mulyango ayambadde bw'ati akasawo kati awanika ati omukono muno mulimu essimu awanika akasawo kali mukono bati awanika ati abikula nnoonya 5 abiwe kondakita kondakita atudde bati ku mutwe gwa kondakita oluggi lugule omukazi ayimiridde ku mulyango omubbi n'afubutuka eri n'anyakula essimu y'omukazi omukazi ayagala osimbula agoba omubbi kondakita amunyweza ati togenda na sente zange mpase andi essimu y'omukazi egenze kati omukazi yeekyanga wayagala okukwata kondakita matayidi kondakita yeekobanye neki munnange nze nvuddewo abo nga bakyayomba naye nga kondakita ye gandiba nga gamumyuse gwawe ogusaliraani gwawe ogusaliraani naye buli omu mutuufu siniya bigamba buli omu mutuufu ku nsonga ye kondakita ayagala 5 bye simunenya naye ate waliwo bebagambira nti first things first weebale nnyo nti kondakita ate neŋŋamba nembyemu kubanga omukyalo n'essimu ye baligitwala olwa nnusu ebi 5 osooka n'omutaa n'agenda n'agoba essimu gukubuza n'ensala kuba naye mutuufu ayinza oba 5 byalyako okitegedde bannange naye nze awatandikira ddala ngusalira kondakita kubanga ku kipande wali okuba kuliko 3,000 ng'abantu balinnya bamanyi 3,000 ezeyongeramu zonna bagambirewo nga bwakatandika nti bannaye gye mulinnyo eyo twayongeddemu 5 okitegeera omuntu n'asalawo alinnye oba talinnya kubanga ffe bulijjo tutuukawo nga bagyongeddemu na 10,000 kituufu ne bagamba eyo yannya agenda alinnye ng'olina nnya siteegi esooka nkitegeera gwe n'oba wooviiramu wa 2 bagamba okusimbula wano yannya kati n'osalawo n'olinnya oba n'olinda ezalayisi naye kondakita teyawoninga so n'amaliza baami mukazi ng'afiiriddwa essimu kituufu naye nze era nga sinaba nakudda kwongeza bbeeyi oba ki wano obuzibu bwe bugwa denja bwegwa tusooka kutereeza denja okitegeera omukazi omuleka n'agoba essimu actually kondakita yandiyambye nako omukazi n'amugoberako kondakita adalina okugoba n'omubbi n'amugamba kati mpala omu ssente zaabwe omupenderi essimu yino ngitaasa ate awo batokambula n'amuwa 1,500 okitegeera kituufu so naye n'ekyalo olina okuba mu Uganda ng'omanye biba mu Uganda ate Uganda era omukyalo oyo kati sikyayagala nnyo banyumya mbu ate banyongeddemu 5 saategedde mu Uganda buli kimu kikola ki kibaawo kisoboka gwe bwe kijja genda n'ekyo kuba buli gy'olwana okulwana nakyo weyongera kufuna buzibu nakyo kati n'omukyala naye alina okumanya nti si gy'alimu nti Uganda buli kimu kisoboka so leero kyetwakyendera twogereko obadde mu ndongo abatulaba simwanjudde naye nze mmanyi nga Gaza MC naye akola ebintu bingi Gaza ukola ebintu bingi olinga universal charger
Universal charger kituufu obula baba. Universal charger batumpise kinene. Kiki otakola? By the way, mu Ndongo senior B, Ndongo nagiyingira nga ngisolooza. Okirabye? Awo wali yandi. Wootokera ku mulyango okusolooza Endongo. Obeera balamu, obeera promoter. Nedda mu biseera ebyo Endongo yali si yagamba nti no. Promoter yaddiranga bula nti balamu aleeta baganda be n'aleeta bakyalibe. Yetabaawo. Because weda ayina erinnya tasobola kubeera awo. Kituufu. Kati yembeera mwe najjira mu Ndongo. Okay. Najjanga bomanyi n'essomero bimaze buli kimu. Kati mukulu wange ate nga kye yalinawo club n'ebidongo nga bibye. Yes. Mukulu wange ndooza gw'omanyi bulungi DJ Senior B. Kati bwe nzijja kye yansoosaako yandeeta nga nsolooza. Kati mu biseera ebyo twali tusolooza nga bw'onolaba ebivulu ebinene. Wano waliwo akayumba akatunda tickets. Wano we bayingirira. Ogula wali tiketi n'ojja wano ne bakuba sitampu n'ogirekawo. Okusobola era okukubala. Bwe namanyira nti ne tiketi bazigula lwa kukubala. Nze nali manyi nti oba tiketi oba kintu kiraga mulimu mutindo gwa mulimu. Kubala bitabo nti sente bwe ziti zaavudde ku mulyango. Kati Ndongo nagiyingira mu mbeera nti nzize nga asolooza. Bwe nzija nga asolooza n'embeera influenced ne ba DJ music nga ate nali mwagala ng'omuntu. Ba DJ nga bo bamanyi nabo tebatereera mu bbaala nga bakazi bangi. Ate ndi muganda wa boss. Kati ebyuma nino bikuuma tebibula. Aŋŋambye kati gwe olabiririza buli kimu wano. Kati DJ abuzeewo oba n'omukazi oba kale ku nsonga ze. Kati ng'olina okugenda wali mu byuma sitamaawo olinde buke. Mukuliko nani stop olwo? Nani stop ate gw'omanyi obbikuba. Just kubeerawo bano abazina tebanyiiga ate ne batomera ebyuma kuba DJ yagenze. Oba nawulira nani stop nga tebagyagala bagenda kujja okwagala yombesa DJ taliiwo. Bamaliriza bakasuse kikompyuta. Oli mutuufu. Kati ng'olina otuula wano bw'otyo obenga DJ wabula ne basaba akayimba tosakabawo. Kati n'embeera awo mu mbeera naye ntandika okugamba naye lwaki siiga byuma ba DJ bano bansinga ki? Bantu ndi muntu n'entandika n'enjiga music n'enkubira nno ddala Endongo ku mutala guno naddala gw'eggaluga. Galuga gye nsangibwa n'enkuba Endongo era sebo ne bantumira DJ Fik. Era bw'oba onoonya eggaluga DJ Fik sebo bakuntuusaako. Oli mutuufu. Kati mukuba Endongo nzija nkuba Endongo sijja kunyumiza nnyo olugendo lwa Ndongo mpaka nga olwetaazi. Era nalwo ojja dutubwamu mu maaso eyo. Kati ngezaako kulambululira lwakyo gandi nkola guno na guli. Kati tutandika tutuuka ekiseera ate amasannyalaze ebbalubu evuddeko ku stage. Wakadyeko abadde azina. Ne bizikira. Ebbalubu n'ezikira. Ate talayo ku mulyango ezikidde. Ate akanika amasannyalaze yagenze dda kwebaka. Yetakuba na Ndongo. N'essimu agigyeko. N'essimu teriiko. Naye amasannyalaze kano bbalubu kati keezikidde ate tugule kando. Kanga kwatemu bagankube. Omalirize royiza. N'amasannyalaze nenzijanga ngayiga mpolampola. Nengenda nenkola kati bwe ntandika okugayiga mpolampola. Ntandika abantu okumpa emirimu. Nengamba ekintu kino kisobola obba serious ne kibaamu ssente. Nengenda nensomayo ka course kaali ka myezi 3 ak'amasannyalaze. Nago nenga kugukamu okutandikirwako. Era kyobola nti nkola guno amasannyalaze nga beeramu. Kati nzija ntuuka mu Ndongo. Kati wano wendi essaawa eno. Kati ekyaddala ntuuse ekiseera mu kulwa mu Ndongo. Abantu abasinga abagagga kati mukulu wange twetadde olwo nkuguse muki mu Ndongo. Kati abagagga b'enfuna bandaba nga nze asobola okulwaninga ekifo. Mukunda banga asobola okulwaninga ekifo. Kati obuvunaanyizibwa butuuka ne buyitirira n'oba bwa DJ bwokka tokyasobola kuba DJ yekka. Kuba ate olina okulaba abamu kati bakutumye omuyimbi. Abamu bakutumye golabiriza baweyita kuba gwolina experience. Oli yagamba tutandika akafo kaffe nkuwenga mmeka. Ate ssente ze twagala. Neŋŋamba nja bisobola. Kati nentuuka nga time y'okuba DJ sikyagisobola. Jjukira okuba DJ byetaaga time obimanyi. Okuwulira music omupyaliko, okumusetinga, okumulongoosa olumu omwajja mu by'omweterereze. Kati nga time sikyagikola ki? Sikyawera.
Ningamba kati mu ndongo muno nga sijivuddeemu kubeera nga manager kiki nnyinza okukwata. Naye nga ate ne mu kubeera mu ndongo eyo ngenda olaba system bwe zeekyuka esigambye nga ndaba MC ono bamuwa nnyo ssente. Ku stage wali ku stage MC afuna nnyo singa DJ nga tuvudde mu musaala. Kituufu. Kuba MC ono abantu abasinga by the way senior bills oba okimanyi batya nnyo DJ osinga MC. Kituufu. Kati MC ono ebbanga lyonna akasente kajja ne kamutuuke kangwa kino game musajja waakole bw'ati. Kati yajja buzi wa musajja we namuga soko bagiriremu. Ye takola bw'ati nga bwe bamukoledde. Kati ngamba kati wano kaliwo akafuna. Kansooke mbuukire ku bw'MC wano. Nfe nabo. Okubuukira obw'MC. Ningamba wano. Ate kati n'ensi gye tugenga nga tuluma n'ensi gye tulazeemu ya luseke. MC ono bulwayisawo bagaggabe gundi ngaze. Bamwokyerawo. Yavimisa abagagga. Kituufu. Ninga kati obw'MC buno nga bwe ngenze mu kino ekya management kansooke nga bwe mba siri nnyo wali. Nkwatamu ku kuba ne Mike eno ogikwata ate nga oli bwembiraba. Oli mutuufu. Kuba MC azikizaamu DJ n'avuga abantu. Bulungi nnyo. Ye MC n'akola ebirala. Ningamba kankyusa olugendo bwa DJ bwe nti bwembudduka. Nenzira ku Mike. Kati awo wendi era wompitidde waaguno na guli. Naye kati ekirungi kati gwe kyolina nti oba MC bw'obunyumirwa kubanga olwedde oli DJ. Nti osobola ommanya DJ kyakoze ekirungi n'ekibi. Osobola ommanya ddi lw'oyagala okwogera ne lw'otayagala kwogera. Oba oli abo ba MC abasinga ate kibatalina. Ate nsobola n'omumanya nti kati njagala kwogera naye ate DJ wano tayagala ayogera. Weebale nnyo. Era nakyo weebale nnyo. Kyo nsobola kitegeera. Tubonaabona emusajja n'abeeranga vijje jingo yali ayogera firimu nekakube kuuyo kwetondakutaalo bannange n'oluyimba toluwuliza nga nawe mbawulira mu mabaala gy'entambula eyo okugatta obugasa oluyimba oluddako olwana bulwana. Naye kiba kirungi muntu kati gwe kiba kirungi nti omuntu akoze nawe dijja akoze nawe bawulira emirembe kuba omanyi kyekyetaagisa. Wawe nnyina osuuliramu wawe siina suuliramu naye ngera bw'omanyi nti kati tosobola kuba mutuukirivu paka ate era ngera waliwo entuuka abadijje ate MC lwakuba naye kati ate olumu asirika kati ate nga bamanyidde bali aboogera ennyo kitegeera kati awulira bubi nnyo bw'oyogera ggwe ate n'omuwa MC asirika nnyo. Kituufu. Ate kati nze nga nze omuntu njagala omuntu awamu space. Omuntu awamu space. Olaba DJ buli bw'omuwamu space. Kati badijja abasinga ekyo kye batamanyi. Actually badijja abasinga nno abakola ne ba MC baba beetya nga ayagala MC amuyambeko covering up okumuwa mulalo booster. Osegeera. Kati ate nze njagala nnyo MC awaamuko music n'ayogeramuko kiyamba DJ okuresetinga n'omanya abantu kwe bali ku music oba tebamuliiko bali ku track tebaliiko. Okitegeera n'oyiya n'ofuna direction wa order oba n'obakuuma nga best ekyo muliro gwego. Ate ba MC abasinga okunyiza kati gwolesa ba MC nabo kamba twale lumu MC yono abanga asirikiriddemu nga tasirise nti akuweemu nga asirise because music ayimba tamutegeera oba tamwagala kati n'ogenda osuulawo lwayagala asirise nga apinga otegeera n'ayimuka lumu oyo naye byakuba kati wallahi ne waba ali mmanju n'osuula lwayagala ajja nga n'empale sensiwe yamaani tonzijukiza musajjawo ate olozeyeka bangi mbalinawe batyo naye wakamugamba yakatereeza yatereeza ne musajjawo era waba nga kimutuuseeko ajja mpola mpola ng'asooba ati n'agitandikirawo naga baba okakubye gwe kennyini n'omu awulabada ye musajjawo oyo ebiseera ebyo yali anyumira ng'agenda n'avaayo n'oteekamu turaka naga yamaani nga musajja
Kirenga nayo bisere bya kwasa obusungu obuyitirivu. Kati ngende kulaba okutte ku nobwe kendeza microphone. Kala ina damu na atubula lumu na akola kwa. Bisere bimu ngogala okuddamu laba ng'otulo tumutemi. Ebintu biri mu ndongo. Bannange nze simanyi kumanya era bagamba kivula bagamba omuntu atakuba ndongo atachakala tanyumirwa bula. Simanyi nangere janyumirwamu. Anyway. Kati n'abantu kati laba chakala basubwa ffe tulaba mu entertainment ng'oli mu entertainment mwenyini muoli nga gwali muoli awo ku kintu awo kituufu olaba ebintu n'ogamba banene kino gyekiri okitegeera kwayo omukyakaze abalowooza omusajja yakooyi kumbe gwe omugoberezi n'ekimwebasizza okimanyi Negaza olina emboozi nnyingi zetujja okunyumyangako wano ezikwatagana ku entertainment. Naye mbadde njagala leero tutandikire ku otusigiremu ekifaananyi. Gwe endongo yedda okusinziira nga gye wali nga bitandika kati nga wetunyumirizaamu eyo nti walinga ne muganda wo ng'olaba ebiri mu ndongo edda n'endongo yakati oyinza kutuwanjawulo kyeriwo wakati awo gwe nga w'obiraba? Nze sirina byenjawulo gye nsobola okuwa ku ndongo. Mu byaddala nga sikulimbye saakuba ku ndongo eri abali eya waggulu sijikubanga DJ saagikubako sigicakalako ng'omuntu naye ntegeera endongo eno eyaffe eyayiribayiriba ey'okugulaawo kituyita endongo y'okugulaawo eyo ngitegeera kuba gye ngulumingiddwamu gye mbaddemu naye ate si ground eri ey'e Masaka ey'abasajja bakwano baffe basuna beni bani eyo ate nayo ndala mbadde ku ground nga tegenda ku Urban ne tekkanyo wansi eri wakati awo kuba w'obadde oyogera ground Kagamugondo we kazze ekifaananyi kye mbadde nfuna nti ye muntu ajja n'ategeka ewantu eiza ng'alina baddansa oba be bayita bakalyoki oba ng'alina omuyimbi oba endongo n'ategeka ewantu nga abantu bayingira ndongo yokka disco ng'alina badijje bokka. Kati endongo gyegeza okuwa yeeyo nti omuntu najja n'ategeka ewantu alina abayimbi alina ne baddansa naye ng'ate endongo eyo kale kaŋŋamba oba n'endongo eno ey'abasajja basuula baani ekyase mu biseera bino ekituufu okusinga kale oba yaliyo okujja wano mu senta yaliyo eri Masaka naye eno mu sentro ffe mwe tubadde tebadde emu nnyo tebadde bwetyo nti kubanga era twakubanga engoma nga ziri original okupaka mu mwaja Senior Binga naye bw'oba okola remix ojjukira wagikolanga nga naye teva nnyo era ku track y'original eyongeramu egumiza ekidigida naye teva nnyo ku track kusimba kagere so kati endongo gye mbaddemu naye kati nga bw'ombuuzizza enjawulo gye nsobola okuwa wakati w'endongo yaaluli n'eyakati by the way endongo ennaku zino ekisooka nga ntandikidde ku y'ennaku zino endongo yeeyawudde nnyo mu kweyawula kutya yeyawulwamu emiteeko nti ababede babeera eno ababedebedemu babeera wano abatalina yadde abatalinamu babeera wano n'abatalina yadde era balina obubaala bwabwe era nabo gye babeera tebatuuka wano yadde wali abatalina kati y'endongo y'ennaku zino kyekyenjawulo kyeyina naye ate endongo yedda yabeeranga nti ng'alina ssente ajja awo wennyini kuba y'endongo ng'eyabeerangawo tewabanga option ng'ajja awo infact yabeeranga ne ssente naye nga te naye tasukka nnyo kati nga bwe kiri kati nti n'endongo eyo mu kweyawula ebiseera bino etusemberedde ate mu kweyawula kwayira n'etusemberera nti era ebbaala ozisanga ng'eno ndala erina abantu baayo nene erina abaayo okitegeera naye nga tezitusemberedde naye ate edda ebbala zaabeeranga wala kituufu okitegeera eŋŋendo kati ng'endongo bw'ejja ku kitundu eba ya mwenna tekuliiko nti ate ono ye yagenzeeko egindi nedda mwenna omugagga eyasuubudde kasooli eyamulima eyamwetisse mwenna mujjaawo n'abamulya
mwenna mujjawo mu kikaali ne tukuba endongo kati yenjawulo gye ndabawo pozi n'endongo n'enjawulo endala gye nsobola olabawo music akyuse music naye yennyini akyusizza endongo music akyusizza endongo kuba kati music ebiseera biri baakubanga music nga wakucakala nga bagamba nti kati music mukubye abantu banyumirwe ne message gyabawadde ng'erina beetageti nga beekola bwete naye kati omuntu atagetinga abantu sekinnoomu n'agamba nti kati nze ntagetinze bano naye oli bwe yaleetanga message nga message bwe bekwatako egwa mu bato n'egwa mu bakulu wawooli n'emyaka gyo naye kati oli akuba endongo ng'agamba etagetinze bantu ba myaka 2 kituufu weewo weegwa kituufu nga owaasatu paka kwana temukwatako naye tamulinako era olugikuba bw'ati abaasatu ne batuula 2.5 ku 2 ne basituka era olumala bw'ati nga abamazi n'ateekayo ey'abaasatu nabo ne basituka 2.5 ne batuula tebibakwatako era tebalina buzibu mumalirize naffe batuula naye luli kyalinga kidigidde owaasatu n'owa2.5 mwenna musitula ndongo bulamu kunyuma kyakala naye ndowooza kyavanga kubeera nti n'endongo yalinga limited teyali nnyingi kati endongo nnyingi ate endongo ennaku zino ebeerawo everyday from Monday abantu balina nights mu mabaala Tuesday balina nights wiiki yonna luli ffe naddala nze we najjira mbere nga nkuba endongo eyo eyaddala nti nfuse DJ Fik twatambulanga n'oyo mukulu wange nga yagula van nga tulina ebidongo kati twatambulanga nnyo mu ntebe muno nga tulina nti buli Lwakubiri tubeera mu Kitoola buli Lwakusatu tubeera Nakawuka buli Lwakuna tugenda Kiwuulwe buli Lwakutaano tugenda ng'ovudde ku Kyekiwuulwe waliwo eyo walali wa Blazaroni eyo nga tugenda eyo walingayo ebimuli eyo nga wali abakyakazi bangi nnyo kati nga nomanya nti buli Lwamukaga tugenda eggaluka okitegera kati nga wiiki mugimalako ne muwumulamu olunaku lumu oba 2 naye ng'endongo eyo abantu bagyesunga kuba yeeriwo yokka mugenda babalirize mu wiiki lumu nga bwe Mande ye yafuuka wiikendi yaabwe bo tebakyali kyakala wantu walawo naye kati ebbaala zizze ennyingi mugenda ebbaala n'ogiraba eri wano endala eri wali kati nga competition nene wateeka Olwomukaaga oli ate alina Lwakutaano ono ate ono alina Lwakutaano ono alina Lwakuna nga wala mu ntebe kati waliwo ennaku nze nabimanyi nti abantu tebazikyakala naddala muno mu ntebe eyo muli abantu abakola naddala ba gavumenti abakola ku puroguramu ya gavumenti nti bo bamanyi wiikendi bakeera nnyo ba Monday paka Friday era ffe abakubanga endongo eya Monday n'Olwokubiri twagikubanga mu ekyo ebifo by'enkulaze ebyalingamu emyalo nti bavubi tebalina puroguramu ino ya ofiisi bagenda mugoba naye kati nenewunya kati olaba ku Monday n'olaba enkumba ku Monday n'olaba kubayita ku Monday ate ng'abantu bwe bali bayitirivu nga bakyakalira ddala otegeera kati neera nga oyogedde enkumba kati era ennaku era zeegabanye around awo wonna kati Monday Kings Sport Olwokubiri Vibes Lounge wali opposite ekyakasanya Olwokusatu kati luli ku Cheers opposite Kings Sport ekyengulwawo kalina Olwokusatu Olwokuna yali Vibes Lounge naye kati n'Olwokubiri lwennyini wano wongambye wano ku Kyekasenya opposite era eno gyongambye ne bale eri opposite ne King Sport era nayo kati yateekawo Olwokubiri nayo yateekawo Olwokubiri yazza kuba nzijjukira ebiseera bikadde Pito yali wali wano kati yaddaawo kati Olwokuna lwali ku Rev ba wali eri opposite akatale kaaki k'okubayita ekyemmanga kulira na poliisi kati nalwo lwatadde sate Pitera yalwelese wano nga ku Gogolo ekitala nga ku Gogolo bakozewo ebbaala awo opposite balikoowa awo buli lwalwanyisa levo ate kati nga sina kulwanyisa lwe lukola kati lwe lukola bino byetwogera biri mu Gwakutaano biri 26 gwe simanyi oba video ligira badde naye
nteekateeka bwe zitambula. Kati bwe tugenda ku Lwokutaano, Olwokutaano olwogera n'amabala mangi, kuliko Login Lounge, kuliko Irish, kuliko Tirizi, kuliko amabala mangi kale Olwokutaano agagabana. Olw'omukaaga lwo lumanyiddwa amabala amalala gakola naye Street Club. Amabala amalala gakola ne Street Club lwo lw'omukaaga. Kati Sunday kuliko Tipsy Cow n'ama beach. Beach zikola nyo Sunday. So n'amabala amalala era ne Login bane kikadde ennaku bwe zita. So nti oba olaba nti program kuva Monday paka Monday eri occupied abantu bakyakala. Osegera gwe osalawo yose naye banno bo bagenze kyaka. Ate senior base singa okuneewuunyisa mu bintu ebyo. Olaba abakyakaze bano si banjawulo. Era senior binga bw'abalabe ku Login Lounge bwana agenda wali simanyi ku bbaala eddako okuba. Era ogenda kulaba nga bonna baga senior binga wate oli eno. Ate oli eno. Okitegeera. Singa era awo kati wetufunira ffe obuzibu ba DJ nti bw'obanga abakasitoma abo obanyiiza anti bodde walala tebajja olukulengera bagamba oyo naye yatutama awo sijja gendawo oba oyo yaliwo osegeera so nti kubanga bebamu tebakyuka kubanga bebamu tiwebuzobeerawo naye bo bakyakala abantu bakyakala naye basente bazikola ddi kuba bamanyi emisana baba beebasi naye omusajja eyava Jose jjo n'abasiibula ku 12 ku ssaawa 2 abeera ku mulimu ssaawa ezo beebaka kyeneewuunya nze mwewuunya olunaku oluddako era yeewuunya aze bajooga abaddemu ng'ate ava ku mulimu abantu balina ssente obadde oyogera wali nti endongo nayo ekyuse nti luli endongo yajjanga nga ya buli omu naye olwaleero luno omuntu akuba kayimba nga agamba kano nkayimbidde bano nze edda nzijukira lwaliwo oba lwali lwakubiri nga campus night ya Club Silk ate nga ndowooza lwali lwakubiri naye munnange ngaawo woka woogenda mu Uganda yonna okuwulira ku nnyimba empya Club Silk buli lwakubiri edda ebinjogerako byali nga mu wakati wa 2:3 ne 2:10 awo yasukulumamuko nejjako ne mu maaso eno 2:15 naye wali nga tekiri nti no bali ku night ya nnyimba mpya wabula nga bazikuba nga teyali night ya nnyimba mpya naye nga badejja buli omu ajja n'akakeke yafunye n'akasampulingira awo nga n'abayimbi avudde mu studio atwala awo okuwulira sound nti oba oluyimba Club Silk yes kati bakamiri basitengera ennyimba Bobi Wine Bebe Cool Washington amaze oddumuwa namugaa katugereko mu Silk tuwuliremu tulabe n'atuuka wali Selector Brian n'aluyisaamu kati gwe of course azze ng'okudigida nogamba Chameleone atadde oluyimba olupya osegeera nti ng'ofuna n'omukisa okuwulira ku nnyimba za Mr. Kisemakula Sophie Nantongo awo nze we nasooka owulira oluyimba lwa Kamaso nga lupya balutadde bannange mu Club Silk omwo naye kati ndowooza owulire nti endongo yali ya buli omu n'ababbandi nga buli omu nga bakuba mu bifo bwe kyali osegeera ekita kyasoboka olwaleero by the way kati kankugambe mu senior B ebbanga awo wenkubidde endongo ebadde wakati wa 2010 2011 2012 ne band music abadde akuba endongo nosinga bino bi dancehall music biki eno gye tubadde ng'okuba band music nga by the way twali tumanyi nti buli luyimba lwa band music is a hit okitegeera bulungi nga Misa Kiwato oluyimba tetwagala kumanya oba ki oba ki Misa kyatadde tutubuulira busembuzi kuba lone ze yatanga nga zakwa kati
gaza kwanjula nefe nga tusimbula busimbuzi mu ndongo mu disco nga babo kubi obazaniriza mugole nga ayingira ffe tuli eno mu ndongo yaffe kati lina kwezi zaalafu yakubanga neza ezennaku kati walolo no olwa maama bye 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 gambe twadigida mami nzize ngoga tulika tugenzeka mami nzize nenga ne mami daliwo mu ndongo asema wali omuntu nagamba ddamu one more time that's a big one endongo gwe kyo bumanya yali nnungi nnyo naye kati gwe endongo ekirungi ogibaddemu okyagirimu ate kati gwe olina experience nene nnyo lwaki gw'omanyi nnyo lwaki ndowooza endongo eno ekyuse kubanga endongo eno ekyaddala ekyuse nnyo endongo ekyuse factors nyingi zetusobola otunuulira naye era namwe mwetooleramu ebintu bingi olaba nze ekintu kyesinga otunuulirako neŋŋamba I think ndowooza ku kyekivuddeko obuzibu nti eddembe ery'okufuna music lyeyongedde nnyo okusinga luli nti luli ffenna twalindanga ffenna luli twalindanga radio okuwulira ennyimba ffenna twalindanga TV okulaba video ffenna twasookanga kugenda kucakalako lijja okukuba ku nnyimba ne tuwulira naye olwaleero luno naali ewaka nga takyakadde abeera yafunyedde oluyimba n'aluwulira n'aluleka naawo ye nnyini n'agamba ennyimba zitusoka nnyanguza funa eddembe ly'okufuna music lye lisinza okuteekawo embeera nti omuntu saba yeekolera nekyesi n'agamba kano kagala kano sikagala luli nga n'okugenda obugenzi mu library osale CD balina kubanga bakutumye waka obanga yegwe nnyini DVD ewaka ate teyagulikangako okitegeera tolina wojijja kuba nzijukiza eddembe eryokufuna music eryokufuna music nenzijjukiza nga tutuula ne tulinda late show thank you so much n'abaleetera gundi mukaabya oluyimba n'atuleetera ne salongo wakadingidi okitegeera naye kati olwaleero nti oli abeeraawo kati omuyimbi ate oluyimba bambye nga lwandibadde lukola bulungi nga mu biseera biri naye olw'okuba bagenda oddufuna amangu bangi ne beesalako ku nnamba ziri ezandibadde zirwaniriza ntayimu eri kusegera bulungi kubanga gwe ng'olaba ng'olupya nti lunyuma ng'oli yalunyomyeddewowe terunyuma nakunyuma osegeera nti eryo eddembe lyalingawo naye luli nga kyekyokka kyekiriwo okigaana otya tolina okitegeera so bwe buzibu nze bwokka bwe ndaba nti nebi kyekireetedde endongo eno okubanga ekyuse nnyo okubanga n'ennyimba tetukyazirabamu value then eddembe eddala eryokubiri eryokuba nti access mu kulikodinga music naye yeeyongedde obungi yeeyongedde okuba omwangu everywhere nti n'omuntu atali muyimbi asobola okulikodinga oluyimba lulikyalinga kizibu tugambe bu studio buyitiridde obungi butandise n'okugenda mu maka g'abayimbi gamba mu maka g'abantu abatali bayimbi kituufu okitegeera kati omuntu naye n'amaliriza nga ate oba studio eri wano by the way nalabako Chameleone ku interview ng'agamba nti music we asinga ye yamukubanga n'amutwala ate mu basajja bamastering naye nga ye kyakuyita so akita nga kizibu nakwogera nti alina ne studio naye yakikubye weebale nnyo tukitegedde nze nkitegedde kati nti Chameleone yakubanga music we okitegeera bulungi ate kati nno Chameleone nno abantu bangi bakola ennyimba mu lumu zaabwe kubanga omuyiiya yenna ng'omuyimbi gwobeera ne idea first of all okugenda okutuula mu studio y'omuntu edda ogenda okutuula mu studio y'omuntu ozimbe idea eyo bakukyajinga obudde studio zabanga za bbeeyi waliwo abalinze bweru maliriza ofulume kati abantu bayiiyanga ne bakolamu awo ekintu ekifaanana nga kyayagala then n'atwala butwaliza wa producer nti bwekiti bwe njagala kibeere producer n'awulira mu bulizi
n'asimbula abasimbuzi ng'emirimu gyangwira abaproducers kubanga abayiiya eno baalinga balina obukugu obuyiiya okutuuka ku ekyo. Naye olwaleero nti omuntu olw'okuba access weeri tayeewana budde okitegere olufunamu sente yes olufunamu emitwalo gye 10 waliwo wali agirinze kati olina ku 10 baliwo abakolera n'emitwalo 5 emitwalo 5 oba ogenda leeta ki anti kati awo omuyimbi n'ajja n'akugamba nkubiraamu oluyimba lwange n'omugamba nja sooka dduwuliramu n'oluwuliramu n'otamuddira n'akoleeza TikTok live enkeera abasajja abo tubawa ennyimba zaffe abasajja bazimba omutima bw'otatulaka tebanga abayiseeko bagituulira so nti freedom eyo nungi fine naye ate naye eyonoonye nnyo essizza nnyo omutindo gw'ennyimba okubanga ziweebwa time yes osegeera kozi n'ekirala senior kyembadde nze yakwe n'ekirala kyendowooza kisizza omutindo okuva ku luli by the way bwe twatandikira okuwa music nga DJ nga bwonoga nti aba ne CD bag yes naye taba ate na player ate yabanga na player yabanga ya ndongo ya disco kati nga we task gy'olina okuplayingira ku player kuba mumanyi kuyo tota player y'abandi exactly ne kati kikyuse nti ba DJ kasafuna gadgets ate training bwa DJ nnyo kusinga ate kunoonya nnyo sente kufuna gadgets lwaki gadgets zisinze professionally gyogenda okukolera ku gadget okitegeera nti ogenda mu kifo saba omulimu ne babuuza olina player tebakubuuza oba omanyi playing owa playingira kuwa olina player olina laptop anti kati balinamu endowooza nti buli alina player abeera amanyi okugikozesa ye ndowooza eyo enkyamu eri abo abagaba emirimu banyini bifo gye balina nti balowooza buli alina player nti aba amanyi okugikozesa ate ne beerabira nti olwaleero nga bw'okyogedde nti omwana agula player ye kusimbulira tamanyi kikyasimbula bulungi tegeera so kati ne babanga kati nabo era babanga nabo basa value ey'okuba nti buli akulaba ne player alowooza nawe ye gwoli badijje baabo ne babi kumbe toli dijje oli wa player kati olindi ne badijje abaalina ng'alina ezize muganda wange nga naawe atambulirako obutambulizi oba olindemuko tumalirize wano olindemuko katono nga naawe atambulirako obutambulizi omusitulirako buzitulizi nawe wabanga n'ekitiibwa ekyo ekyenjawulo okusitulako busitulizi okitegeera kati olesa akabbaaga nti ekisooka wasookanga kubanga nga olina obusobozi okugula bbaaga kuba ne wabanga dijje nga tolina bbaaga wali tolina busobozi gwe otwalinga tetukubala n'okuba tokuba yes kati okubeera ne bbaaga busobozi step number 1 nti oli mukugu nnyo okuba nti olina n'obwongo obwekuŋŋaanya n'okolektinga bbaaga eyo nebanga nayo yennyini eri mu order nga bw'osobola ogibala weebale nnyo kuba DJ yakwatanga bbaaga bw'ati n'amanya akayimba kayaga n'akola bw'ati n'agwa ku peegi n'akalonda naye nga gamba nzigiramu oti CD eriko oluyimba gundi nga bbaaga siiyo oti disiya muganda wange ng'omuddiza bbaaga ino muga tetuliimu nti era of course ate naawe olaba nti kyayambangako ekisooka walina okuba nga yadde tewasoma nnyo naye ng'osobola okusoma webale nnyo kubanga ne mashini ezo zennyini okuziyiga nga tetunagenda nnyo ku bbaaga zaalingako obugambo nga buli pesa lyonyigako liriko akagambo pulecu stop yes kati ng'olina okuba nga okumanyi biiki simanya biki bendi kati ng'oba tomanyi kye butegeeza tebyabanga nnyo byakikwate pozi nga wali wazze n'akulaga kano kakola bwe kiti
kati gwe n'okateeka butese mu bwongo yadde tomanyi bwe bakayita noga kano kakola bwe kati kano kakola bwe bati naye ate abo baalinga batono kubanga baakujjanga ku ebyo ne bakutwala ku birala ng'ate obugambo buli sayidi ndala okisegeera kati gwe awo n'olyoka kati kuli oba bakwalingako stop n'ogenda wala nga kuliko ccu nga kikyuse naye nga kyekimu pesa lyeryo kati n'osooka otyamuka awo ate okuyita eyakuleese mpozi kano kakola ki okisegeera naye nga baali bakambwe ng'omuyita kati omuyita agenda kujjako bujja byuma byagende kati nno gwe ddaawo akujjako kati tufe bakolanga we bata nti wabanga oyambadde ediseti bwoti akujjako bujja edifo n'agamba webale nnyo tonzinyukiza badde ddaawo naye balinga bawuliriza ki DJ nga tajja edifoni mu matu wati ati nga oyinza okujja omugamba n'aseetulako okutu agira kati nazzayo ediseti ye nagira naye badijje bedda baali bakambwe nnyo nabo baali bajamba kyali kyetaagisa olaba nti omwana yakolereranga olugendo okutuuka awo kubanga kati ye dijje naye kati gwe sinyabye edda wakubako baali basaba ennyimba edda request nga muli mukubawo nze njukira kuba dijje be nalabako ebiseera ebyo nga bwe mubamu naasaba ennyimba muzimugamba tanajja temuzisaba tanajja mwewandiika list bwe bati erinnya ly'oluyimba neyaluyimba nemuweereza nga tanajja ye n'ayiya n'agamba eiza oba akoleyo CD eriko request zammwe yokka agibasalire oba yamanye nti zino zonna nzirina nze manya we nazisuuliramu naye temwamusanga ngaawo ng'akuba n'ogamba tukubire kano tusuulireyoko naye ate wasoba kyabanga kyangu kusaba general noga tukubireko ku Lingala naye nga togamba tukubire Awiro atolondamu tukubireko ku Lingala tukubireko ku reggae tukubireko ku raga ebiseera byali bya raga dance nekyo nzijukiza edda music bamukubiranga mu sections tebamukubanga kati kati omuntu asobola okuba reggae nasuwa mu dansolo museti yemu nakuwamu namapiano kati luli kyalinga nti ate mapiano yebaddenga ye mapiano ate bwazze alina engeri ate yejazze ne vibe ye nga bwaba mapiano bamukuba yekka bamukubye yekka nga bamukuba awa namba oba bbiri za mapiano kati luli bwe kyalinga nti dansolo awa kubanza ebiseera ebyo nakyakalyanko kusesenga ekyali osesenge etwe walingawo ba DJ bangi era basinga bonna bamanyi naye nga kati nze nanyumirwanga nnyo nga bwetuba tuggalawo baba banatera okuggalawo nibula awange emu nga bakuba reggae ne bakuba 30 minutes kati ne bamani baga kati emisaawa yakwenyiga omunyigo kati n'omukazi yatudde eddeeri mu bibye n'omugamba nti owulidde sooka ojje nga naye akimanyi kati azze mumalirize mwenyige naye tradition eyo kali kyeyo wano dijja akyagikuba ali omu yekka bamita DJ Venus the Painkiller actually akuba ku login longi buli lwa Sunday kikadde amanyi n'okujja ne mu night akyakuba ku siro kati bakola we bati lwakuba kati nti ebyebbala tewaba ayagala kwenyiga naye kali kyeyo yabanga bagenda otuuka awo omukuba omunyiga awo bava mu reggae then ne badda mu siro ndonge begenda kuggala kati naye okuva mu reggae bavanga mu nnyimba zino ezidduka then ne batuyingiza Lingala after Lingala ddukira ddala ne batutwala mu tekino kati okuva mu tekino waliwo akayimba kebakubanga nabanga badijja basinga obungi nga kekakola nga transition bakaita Sandstorm kati waliwo ekagenda nga ne kabanga akasirikidde kati Musina agamba musirikirire enzi kwetambule kati mukuzirikirira awo bategulanga lumu eiza Lucky Dube Bob Marley
Parakata kati n'owulirawo sebo ng'esaati ziri mu birebe olaba bifuba byokka nga batuyanye Gala eno nguli kyatuyanya natuyanya oba amabala gafuna essi nyingi ate olitwabanga wabweru kiki ekyatuuka ndiwe tekyatuyanya eno tekyatuyana kubanga temukyazina nnyo abane tukuba amazina kati nzija ngenda nengenda okulogini nkuba amazina naye sikiwulira nankuyadde nti nkole bweti sikiwuliranga omwana yateeka okwakantu n'agamba nti endonga ebiseera bino edda badijje baakubanga audience zine era ng'ezina okufa naye olwaleero dijje akubanga azina nga audience etudde nake ngenda okunyumiza nga tuvudde wano mu kamera ate batinakirabidde bwe bali kwogera yakunzijukiza yakubanga yafa amazina mazibu naye yakwogera ng'agezaako kwokya bano badijje abakazi nti ajja n'anyenya ebbina ava naye eri najja wano mumaaso n'anyenya ebbina abantu ne bafa naye nga bonna bali bati naye bazawe ne badijja kamube mu abasajja senior bikati endongo mugikuba ne mugifiiringa ne banyumira ne mukubira ddala endongo ate naffe alina kati kakubira enze waliwo olwenzina lwa dijje ng'azina nenfuna vibe of course era kati dijje era kiri gy'oli gw'okwagaza b'okubira gwolina osooka okulaga nti kyokuba okinyumirwa okitegeera kati nonze lumu ng'onyumizaako nga nakajweninga Venus awo ku login lounge okuba ekikadde ku Sunday kati bandekawokko kati Sunday eyo engeri gy'omanyi nti abantu bakeera kola Monday olumu bannyoka mangu kati zali saa 9 awo zigenda mu 10 obudde bugenda kukya kati nga ebino ebyokuba nti vibe nali mivuddeko kuba baala yali eweddemu abantu naye nga mwendi omwo nga ndi ku TikTok nsikuloolinga bwe nti kagundi ka earpiece kali mu kutu eno bwe mpulira eno music webbaala kati wendawo oluyimba lugenda kugwayo nateekayo olulala naye kati of course ng'omuntu akimanyi ky'obeera okola nti oba tokigwira bugwizi kati omusajja n'ayingira omusajja waayingira n'agenda kawunta n'akola order kati mba ndi awo omwana nga ndeetedde ebyokunywa cupa 4 n'ansongera ku musajja n'agamba nti agambye weebale nnyo music naye nga nze nali ku byange nali ku byange nga nsuulayo akayimba nenziramu nenscrollinga bwenti ndaba kanatera okugwako nensuulayo akala nenziramu nenscrollinga bwenti kati oluvannyuma ennyo yamala najja wendi n'agamba dijje gyebaleko konze kaleseo nemugamba neyanziza obubaka bwange bwatuuse nagamba ekyo si kyenziza okukugamba actually bakwongere n'okukwongera omwana akunyongerereyo nga luli nenze mbadde mbuuza kyokuba okinyumirwa konze yessebo nagamba music gwokuba mulungi nnyo 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 naye omukubanga eyanyuse so kankwatako nnyo kankwata nnyo kuba byaddala nali bisibiriiko oli mu bibyo nali sibiriiko kati ng'omusajja yeewuunya oba yali amanyi oba ntaddeyo nananisoopu naye ne bamugamba ndikuba ndowooza yandeetegerezeza ebbanga ng'alaba kituufu gwosuulayo osegeera kati nga yeewuunya obulungi bwa music n'engeri gyayingiramu naye nga nze sibyendeko osegeera so kati kyekyo kibeeraawo nti dijjo naawe olina okusooka okunyumirwa bw'omulaba nga naye musanyufu kyamufu bulungi naawe wali eno ogamba obanza atanyumirwa naye nga binyuma olwaleero oluna nti mu badijje tujjuzaamu badijje bali be twayogeddeko abapuleeya nti ajja ewantu waakolera nga takoleranga ku bantu bangi waakolera ne watandika okubeerawo abantu ye n'atandika otya nekyo ekintu experience tujja gyogerako by the way naye ngimanyi nnyo waliwo enjawulo wakati w'okuba music ng'oli wekka oba ng'oli n'abantu abatini ne turn up ne audience ennene okitegeera kyekimu ne ku MC osobola okwogera awo ng'olinawo abantu 2 mu 5
anga bosibola bulijjo kati nonga no buli omwa kuulira agamba ne baba wayogedde kati nojja ofuna 1000 kati nonga teri nakufaako kola 1000 n'osirika ogamba mbagambe ki tobamanyi omanyidde basajja bo b'otumirako b'otegeera kola ate bali mabega tebakulaba waliwo abasajja bali waliwo yaabwe tebalina buzibu ne bikukalira ku maaso kiwamba gambe ki njukiza musajja wange ati yangambanga bali kati tugenda kola tutya konze ku kyaki njogere ki nze ndasobola kubuuziza nkube ki mwana kamala okusaako kati that is bad naye kati munaye batomunenya nti aba asusizza level audience banaye bwekyuka eba ekyuse osegeera ate bw'otuuka mu bantu b'otomanyi ng'obadde obeera mu b'omanyi kati bambi badije bangi babeeraawo ng'afunye ttaana ba audience abantu bazze nga badde tabalabangako n'aba ne fear ngendo ng'agikuba era eya bulijjo naye awo nga n'okukola ensobi kyangu okkuba engalabi kyangu nnyo ne weebuuza ati bulijjo nga tazikuba abeera anyiize yenna alinga gwe bavumye okusegera nti n'ebyakuba alabanga ebifu naye ebeera fear era eyo fear n'ogiraba esindise badijje bangi nnyo mu biragalalagala mu kunywa overdose kubanga bw'oteekako anti tomanya nakigenda mu maaso oba si gw'oliwo oba gumite obeera bwezi wumite kumba oyokya kati ne bagamba lumu naye gwe bw'otamira osumbuwa nga tokimanyi nakimenya ky'osumbuwa okitegeera nakoze eki kati ate oli akugambye nti osumbuwa ate n'omubuuza nakoze eki anyenya bunyenya mutwe nagade baddayi kati ono levo ne gy'aliko nga tuyagala namusumbuwa ng'ate okyali olina mulamu kati ati naye baitawo ekyo nakyo nkirinako experience nene nnyo ekyokukyusa audience oba okyusaamu ku kyobadde okola nekyeyongerako turn-up kubanze kati ba DJs bangi nnyo kale kati abamu abasinga eggalugendo batandise music nga batandikira mu ndongo gye natandikiramu by then ate nga basanga nze nkola ki nze kabejja waawo naye ng'ate nze nzijamba gumya naye ngamba nti kati nze nno nkugamba nina DJ omu yabeerangawo nga bwebagega bamunkubemu era ng'omuwa bantu baweddemu bantu 10 bantu bameka n'abakubiramu nentuuka ne muga kati olaba nga womanyi endongo yaffe yedda kati nga tewaliwo kizibu nga kubya kaliyoki ono abaana ba kaliyoki bano balinga strict nnyo ng'okola emu nakutunira bw'ati nava ku byalakola abantu bonna audience nekutunuulira nga balaba oyokya webale nnyo kati ng'era buli ajja agamba sikuba kaliyoki nene ogera ng'omugobe mugabe bwegenda okube kaliyoki tebakutegeerera tebakola bwe batyo kitegera n'ojja ng'omuzima naye nga muganda wange okumuleeta akube kaliyoki ono ng'olina nasooka mulago oba toliiwo ko olina gy'olaga eyo tewali kyakkola yasigaddewo naye nga wooli jasinga olina musaamu kiri nti toliiwo kati bw'oba togendayo yogera tukube essimu tutumye DJ atwale ssente n'agamba kale kankube naye tebansumbuwe okitegeera by the way nakalino nze nasooka nga kulowooza nti balina okutya naye just like is fear kuba nze nange endongo gye natandikiramu badde neri ya mukulu wange naye nkugambye natuulanga bwenti ne ntunuulira kompyuta eyo nga nti ogikwatako ebyaddala naye nga DJ taliiwo gye yagenze namulabye n'obudde manyi tagenda kudda kati ne bwenkwatako ne kate nga nze nange nninza te bajja gikwatako mbage temugikwatako nga nawe gende tosobola gikwatako ng'ofuusa asikaali kati so mwana experience nyingi nnyo gy'osobola ofuna mulongo naddala audience eno erina ekintu kyekyusa muntu nnyo era mu abasajja abakuba turn-up z'ebisaawe bikimbatya kubanza era mukali yange saabikubako saabikolerako kati nze nange nno mukujja mu ndongo nange nayita mu karaoke naye nze nafuna omukisa nti karaoke group yaffe bali bagita Vibrance naye Vibrance yakubanga audience nene
olaba nga wano wetutudde nga ziri compound zetwabeerangamu oba gade zetwabeerangamu zigatta wano emirundi ng'ebiri wano wetutudde naye nga ku lunaku lwa Kalioko oba lwabanga lwa Kalioko oba lwaluyitanga batya lwe baleese gurupu yaffe nga wajjula wonna nga wajjula wonna kati ng'omwana ayimirira kuli nga alinga artist na mulamba nga wajjudde ani abaana baali baperforminga okitegeera abaana bedda so kati nze nenzija nga nkulira mu audience nene bwe zityo of course waba wetwagendanga nga bufunda ng'abantu batono oba ne tugenda nga abantu wanene naye ng'abantu batono naye nga audience zinene nze najja nziraba zibeerabeeramu era omulimu gwe nasooka okukola nga professional DJ bantwala kwandeleta beach ali twali tuyingira Christmas kwandeleta beach awo ojjukira aka beach akali ekyengulu bakali kamu Bangladesh ba radio we babeera awo bali bakaggulawo kati nga mwana omubwenti naye nga bandeleta eyo nayo nasike eyo akagundi wali galukubo lonna luveeyo konna bakandeleta yonna paka eri yonna paka eri munda eri yonna n'okwambuka bati bichi yonna eri yonna nga emiddo teginakula nnyo ng'abali so nti nga siri mupya ku audience nga siri mupya era omulimu gwe naddako funa gwali gwa Resort Beach kati ate eri nga ku Saturday ne Sunday nga bayiwa amasomero obeera mu 10,000 z'abantu zaweranga ssaawa 12 nga bagamba abantu bave mu mazzi kati waliwo ka dance floor neeno akalizooti okamanyi akazimbako ebibaati buladi ng'omuntu ayiiko ko nga buloolo naye ng'okuba oti n'ojjayo oti n'owulira nga bayimba so nti it takes also time n'experience omuntu okuba nga amanyiira ekintu si tova buvyeri era nze waba alina fiya simunenya mba neebuuza bwebuuza alina emyaka meka ekyokubiri akoledde mu bifo ki nemmanya oyo fiya naye ajja kuguma kituufu kibaawo nno mu mirimu gy'ebidongo kiba n'emipiira kubanga kati olaba kati nga mmwe muli kangeze ku login launch DJ aliwo nga house DJ kati ate asobola okukuba ebbaala endala entini n'agitabusi nnyo n'agyabya naye ng'ate wano ye house nti n'abantu ne baba bazze bamugamba leka gundi akube ojja kugira ne bwe obadde ojjako ng'essaawa ze zituuse abantu nga bakyali bangi bagamba twongereyo essaawa omwana giralidda naye ng'ate yabikuuma osegeera yabikuuma yabisaako naye nga wakkirira ewalala wali mubi mukambwe kuba kati ate ye era bane kati era kanera kagerere ba house DJ ku kifo ky'okolera nga baleetawo ba guest kozesa eyo chance eyo collecting knowledge kuŋŋaanya bonna buli omufuna ky'omukoppako bonna gwo bw'obalina kuba kati bw'oyogera nti we house bw'avaako n'agenda ku bbaala endala entonotono nga naye bamuleesenga kagujje ate aba kagujje nnyo kubanga aba akuŋŋaanyiza bagesi bonna be bazze bakuba wano ng'abirina wano kati n'alyoka asooka abayisa ate bubya kwata abo ate bo bati basobola kuafodinga gesi oli ajja ewaabwe ku bbaala erya osidijje tumulindira na wano ku kijja buli boodi evayo tugamba obaye musajja waffe oyo okitegeera abantu bamulinze tatuuka okitegeera n'alyoka atuuka n'agamba nanti mumanyi mba bize ate ngera kituufu kati nze yabadde eri nga osidijje ne ngamba musajja ono kati nga wali omusajja amulinda bw'akwata ne mu nsawo teyeekyanga ati ayinza okugamba booda tuddeyo bantu bali serious ate ng'era abaana kyekyantemya n'obufu buno azaendongo naye wadde ng'otandika ng'oyajjulanga abantu bagamba mukulu maybe bayinza okwagala okumanya mukulu wo yaani nze mumanyi nga Kasimu promota Kasimu DJ Kasimu ki
mukulu wange yali DJ Kasim Performance Sounds abantu ababadde mu ntebe mu biseera bya mobile discs zakuba DJ Kasim DJ Papa Nkula wa Batch yali ku Hiraz bali ku performance bombi Batch yali DJ Kasim bigerenga Kasim bwavaawo Batch yakwata okay kati wajja ne bali ku mulego mukadde bagusukka bali na akapeni akateepu akanyola teepu gye batandikira naye abasajja abo kyenalinga mbegombako era kyenalinga mbewunyaako tuli baana bato ng'omusajja atunuulira bw'ati teepu ng'eno kanene eno katono kati nassa ate eno awanene naddamu n'agitunuulira ati nassaamu nawuba n'agitunuulira ati nassaamu bannange ng'oluyimba bwe lutandikira wennyini oba baali babulambako bummaaka nti wekaggwerera nekenkana we kati lwe luyimba lwa gundi bannange nze timing eyo nali njitya nedda buli kintu bagamba bwe batokiriimu kiba kizibu kubanga baitha we nange mu kuyingira endongo nali neebuuza oluyimba luno luyingira lutya mu luno nga tezirwanye nga tezeetomedde naye ate muneeba okibaamu tokirowooza nako si bye bimu ku byowa obudde mu ndongo kuba kyekitandikirwako si kyosinga okulowoozaako awo ng'obadde omikisinga awo bwe mba mbadde ndi wali nga ndi ku mikisiza nsinga kulowooza ku bakyakaze bange baagala ki weebale nnyo mindset eno yonna ngiwa abantu bali akantu ako nno okalaba kyevola ebiseera bisinga nti kati abasajja nga bali ebiseera byewobuuziza nti basangako edifoni bwati ng'ojja okwogera naye n'akutunuulira ati n'addamu ku byabadde akola waba akuwadde omukisa ng'abikulako kati niwate n'akusembereza omutwe nti dijja ono aba alina consent olaba ekyo kyogambye nti obeera mu kulowooza abantu bano baagala ki luno oluyimba lwotuba tekyakola makulu terulina naye oluddako dijja asobola okulowooza n'ennyimba ddala nga 10 ezinaddako awo kati buli lwojja n'omunyumiza bwoti n'omunyumiikiriza zisiimuka bulungi ennyo zisiimuka ate nekyeyasenya bi teriyo kimala mu maanyi nga kuteekayo oluyimba abantu ne basanyuka n'oteekayo olulala ne lubasala tegeera lukuwa endowooza oba nga 10 mu ameka nogamba awo abasinga nti oba ndowoozezza bubi luno ate era ebiseera ebisinga dijja oyo bw'omwegendereza ennyo bw'abanga kyakuba akimanyi nti ali ku bantu be luno ayanguwa nnyo ddujjayo olubasaze taluwa budde lwaluli aseeyo olulala lwalowooza nti kati lulijjo ate lugola nga abamaakizi ngetusimbula anti nze nakubako ewantu tuuka mugaga naŋŋamba wano amanyi nze kati ekyo badijja abasinga batono abakikola bakiyita okola research due diligence nti sooka omanye ekiri ku ground nga tonagenda ku ground kale nyo sooka omanye ekiri ku ground nga tonagenda ku ground nti nze kati sooka nakubuuza awo mukozesa mashini ki nga sinajja naye ng'ate nzijja nezange naye nga njagala kumanya ezange zematinga siradadi jengendo osanga waawo oba ezange zezikira okitegeera kyekimbuuzisa mukozesa mashini ki then ekirala awo badijja batera kuba music ki era okabuuza oba si ekyo abantu baawo baagala music ki basinga nyumirwa nnyimba kubanga nabyo bisobola obeerawo nga maybe badijja music kuba kuva mulala ng'abantu be baagala birala kati mbubuuza bombi okufuna direct image kati mbuuza mugaga ngamba wano gwe bakube Abani tewali buzibu bakube Abani kati Abani abeera akogobye ku music owa band ne weba mulimu hit ezenkana zityakawanga kati kankubulira kitusoso okwogera ebbala zino zisingana omuntu asogamba bakube Abani nga Abani waabwe mulala ate asaba bafa Maika asaba Baliam Voice era kyekizaberaga Abani wo naye ate gwe gwomanyi ate mulala
Anti katate Abani anti katugotubera tumanyi. Abakututte mu nnyimba zanga bakulisibula woni. Webale nnyo. Yes. Kasegeera. Kati bwe yayogera ekyo kafukoze Abani era n'amapiano gabeero. Kati bwe yayogera abantu bakube Abani kiri. Kati nganze nsimbula. Abani wange. Abafiki nali sana balowoozaako bali amvoice nga sana balowoozaako. Nansimbula Abani bwe mmanyi. Nansimbula kuba kusibawo nabo bakaabye baani Beyonce Rihanna bonna baani. Omusajja omu kyeva ajja n'aŋŋamba naye ggwe tukumanyi ku Ddembe FM. Music omumanyi. Sooka otukubira emiziki oli gw'okuba ku Ddembe FM. Ponze naye wano nga si wa Luganda nnyo. Naye kanjiye. Mu kuyiiya olojja mu bano basajja baffe. Noonya Joshua Baraka. Njuwawo nga eyasabye tusooka tuyize nga yenyenye. Nga tabitegeera yamanyi kyalina bakwesi Brown nno. Ate kola kugonzezaamu. Okugonda kwe nali ndiko tokumanyi nakumanyi. Ng'akomawo. Akwata ati mu nsawo nga anyiga. Nyiga ekikonde. Afirigo bandi misaki. Ufuna bwoyiya. Kati agenda nfunyulula nti ekikonde. Nga mulimu ekizike. Nga mulimu ekizike. Nga kyanywedde bwe bati. Nga kati nga ndowoozaamu Afirigo bandi. Kati nga ba Afirigo yaayita. Kati Afirigo namunonera ddala mu kikadde n'ensooka nzijjayo balusa ba Oliver Ngoma eyo. Then nyingiza Afirigo. Endulu neekoya wali. Neeraya. Kati endulu ekoya nsitula tebo zonna ezaali ziriraanye waabwe bbaala ebitundutundu nga 8 ku bbaala. Omanya kati kwa Afirigo. Kati kali ne kajja kogambye nti kati obeera olowooza kati nzizeeko ki kuba toyagala genda mu loko gwe baakuganye nyini bbaala naye ŋŋamba naye olw'ekizike kiri kanga teewomesa kisimakulu omu mbate nga nsuulamu sigwa nsiimira ati tomanyi ebizike tomanyi namanya ebizike nga bikutaagule tomanyi namanya obadde oli ku ki obadde oli kati n'abali batudde ku mmeeza y'omugagga mwenyine yaŋŋambye nti yitamu Abani nabo ne basituka kati omugagga ye yasigala atudde ye bw'ati nga wantunulako ne Kasimayiro bwagira ati ekigalo tekyajjanga jasi alaga si wabi naye muli mu mutima nga nze ngamba si wabi naye togenda nnyo oba bwe yali ayogera simanyi olowolereza kati nga ngamba naye kati wano okubata lumu nga nsuulayo Diana Juliana Kanyomoyo anti n'omugagga mwenyini yasituka kati najja naŋŋamba obakute line tobata omwana asooka kuwa ekyokunywa pozi wangambye onywa ki zibadde ogambye omwana nasuula kati natabuka butabuzi ate kati awo wembeera yenze feveretuloko yeggwawo wembeera nakugambye eddakiika essaawa ennamba ejjudde bwe ziba 3 awo nkumanyi nga bali muntu oyo bazisaza bibatu nesiryabi n'ekirala mu ndongo muno nze ndaba mulimu era n'ekirala ekisumbuwa naddala mu ndongo yakati waliwo wakati ku ekyo kyoyogedde abagagga kye baagala ne audience kyeyagala kubanga tugenda nojja nze mbiraba olumu kale ng'omugagga ye ayagala kirala naddala okukuuma ekifaananyi ky'ekifo kye naye ate nga ggwe abantu abazze obamanyi n'okubamanya muntu ku muntu okitegeera bulungi nti bano bankudi kati nga ye omugagga yagamba siwulire enkudi wano akakatu nno nali nkanyonyolako ne ku TikTok yange kuliko vidiyo eyo waliwo omwana MC yakola vidiyo ng'agamba nti badijja abakuba ku TV ne radio mulekerawo tukubira ebimba bimukuba ku TV ne radio nga muze mu mabaala gaffe ffe tulina music w'amabaala okitegeera bulungi kati nkisanzeeko nnyo nze nga experience nziseemu nnyo ezo
era bane okula kuno bano okuba nti otambula okuba exposed kintu kikulu nnyo era kirungi buli DJ yandibadde atambula kuno olaba kati obadde yogera ku house DJ oligoba nga house DJ mu bbala ennene ne bamutwala mu kabala katono nga ate ye kabejja kati tumuwuliriza ne mmoloka kati ffe tubeera nganze ne ba DJ wali mu level yange obeera mu position nga okuba tugambe ku radio ba TV TV eyo erina ekika kya music gweweereza abalabi baayo oba ekika kya music radio gwekubira abawuliriza nga gwe gwolina okuba yekka mu kubanga okuba music oyo abawuliriza bakusiima nnyo nti nowe baba olina woolaga n'opositinga bagamba ono yewoku radio waffe tugende kati bwe watuuka eyo nyini bbaala eyakuwulidde ku radio ng'okuba music oli n'akugamba wano tukuba music bw'ati n'akujja kwoli music gwe yakujjiddeko n'abantu gwe bamugambye tuleetere gundi weebale nnyo naga wano tukuba music bw'ati n'ova ku nnono kati abantu bano abazze olw'okuba bakumanyi ku radio eri oba TV eri nga bagamba oyo akimala oyo waabaawo kiggwa bugwe bakusanze ate wano oli ku nteekateeka zanjawulo nagamba oba leero abadde ki basinga biri akuba eno tetubitegeera naye ku radio ate aba mulungi oba lwaki kati omugagga ayinza n'obutakuzi kubanga vibe togikoze naye omugagga nyini ayomba mwana ojja ku bbaala yange tokuba bantu bebaagala ate bajja wano kyokka yeyagamba nti wano tukubawo ebiti otegeera so nti limitation eyo olumu nnungi naye ate nkyamu nti osobola n'obeera awo nga gw'omanyi ebbaala eyo ebbaala gy'okolamu nga yeggwogimanyi ng'abantu wabategeera gw'omanyi webakwata oba oluyimba oluddamu emirundi 3 nga yeggwowaawo yeggwoyo nga naye baleeta guest gwakirawo kati ne wabaawo omugagga akulabiramu ebbaala n'akutwala mu bbaala ye kati era n'akukola akantu keekamu naga naye wano tukuba kino nakino wala abantu bange bakubire bino ne bino naye ng'ate yakulabye ne vibe eri era alaga yekuleetedde okugamba nti ojja okole ku kifo kye kati n'otuuka wano ne bakusaako limiti ogenda okumaliriza nti ng'era waka takyawera otegeera oba ate abantu bakolawe bati nti mwe musobola obeera nga muli wano ba house oba abaawo ba daily routine abali ku rotation y'ebbaala eyo nga mwe babagamba wano temukuba reggae wano wa hip hop anti ne bagenda bawulira DJ kuba Monday Beach Sunday Beach ku Galaxy after beach ku Galaxy nga vibe gyali sabula ne bagamba oyo bamuleeto oyo ajja babas kati ne bamuwa freedom yenna ye bwajja talina limit ne bamuwa freedom yonna okuba ne be babagaana anti mwe babagaana yetagambwako okitegeera kati ate omugagga najja mu meeting n'agamba lwaki temukola ng'oli mwe temukopa mwe mwagaana oyiga newunya badije baana baleete n'abasajja banene mubeeko kyemuyiga kati mulina simbula mbalaasi babanze badijja amagezi gembawa gwe simbula mbalaasi omugagga oba akutaakute ozitegeera ya challenge naye nzirabye oli bwajja n'asimbula bw'ati omugagga akeera kuba naye bale omusajja kati endongo gye yakubye mwe temukopa temuyiga naye nga teggwe yeerabire nti gw'olina limits ez'amaanyi nno ezaddala nno osegeera sinakindi ono kye yakubye gwe kabaka waakyo weebale nnyo kati ebyo by the way nga tukyali ku topic eri byebimu era bikubikyuse mu ndongo kuba edda DJ yajjanga nga DJ talina limit nga kati omugagga ne muti amutya of course era kati nga DJ bamukubira n'atakwata simu omugagga n'alaba nga buli kimu kigenda kufa nga yaaya n'obuyaaya n'okulaba ng'amufuna osegeera kati n'okuzzayo kale ketubadde tukerulwadde njogerako nti kati batututteko n'ewantu nga
tewaliwo na limit. Naye nga bakututte lwakuba ggwe bamanyi ye gwalina endongo ekubaawo. Nga mu butuufu badde gye baawo kye bakola kyekyo naye bakuleese okuba kye bakuba naye ate gwokira okibasinga. Yes. Kati nojja kati n'obuuza wano bakuba ki ne bakugamba kuba buli kyoyagala buli kyolina kuba. Naye ate wazibu nnyo nno singa ate wano ewali limiti. Kati wano mukukuba buli kyoyagala. Anti abasajja bulijjo nga bayita mu Uganda 85 ku 100. Ewasigadde bayiyayiyyako ebinigeria afrobeat mukko. Kati gwe nojja n'okuba muneka old school hip hop. Ate audience negaba bannanga ate bulijjo liridda wa eri abaana tebabikuba wano. Naye abaana bawano mwana naye akiba DJ bebakyaza balabisa. Ati babagayo gwe kuba buli kimu baba kutadde. Kati gwe n'oyitako ena nti aba audience togimanyi oginoonya bunoonya. Osooka n'onoonya paka weweezuula. Ogenda olaba nga woogudde weewe baasi tugenda olubakuba bulijjo bafuna awo oba bamaze. Wezegera nti buli kimu kiba kirama bulami. Anti bw'oddako ne ku lwaga ne waga baaba. Nene endongo y'ennaku zino abagikuba sinyabi mweyagadde. Lwaki? Endongo y'edda teyalimu nnyo kufuuwa ssente nga kati. DJ wakubanga n'okuba muganda wange ng'asobodde nnyo kyali wakubongako. Anti Gaza luli abantu kye basasulanga kyalinga bwe kiti. Gwe w'okuba abantu okulaga nti basiimye basituka ne bazina paka. Anti twakubanga endongo ne muwulira bbugumu ne mugamba yate bbugumu livuddewo. Okitegera bulungi. Kumbe omusana gwayase dda. Weebuuze bbugumu nga lipise. Okusasula baazinanga paka. Naye era baagananga ozina baba tebyakolanga. Tebafuluma naye buli omu afuna waayimirira oba waatuula. Abasinga beesigamanga na ku mpagi ekuliraanye. Weebale nnyo. Ne bazingirawo emikono. Weebale nnyo. Era we wategulangayo kamu adduka emisinde addeyo wali ku fulo. Yoli watazinirawo. Osegeera. Naye olwaleero omuntu aba atudde bw'okuba ndongoyo aginyumirwa ku mutima wana akagere kaba kakona ali ku TikTok ascroll. Osegeera. Then olumala n'agamba oyo DJ bamuweeyo oyo DJ mumpeere ng'asanyusa okufa. Abantu bedda baali bakodo. Payment yalengamu kakuzina. Bo bazinanga. Era nga bagamba DJ azinisa abantu. Weebale nnyo. Era kyekyakulesanga kyokka. Kati olwaleero babuuza oyo DJ alina abantu banajja. Naye luli babuuza azinisa abantu. Kuba abantu balingawo. Naye onaabazinyisa. Kyekyatuyingiza endongo. Nga bagamba oyo bwakuba tebazina. Okitegeera. Kati nga kumbe nze eno gyenva gyebayita complain. Weebale nnyo gwava DJ ne mweta DJ atakuba ku radio takuba kamiliyoni. Kati nze nasimbulanga lumu ba complainant kye baayogedde. Weebale nnyo. Ne bagamba omugagga muto wamanye endongo tusibako abaana. Kumbe ziba wategedde kibaluma. Nze gwe balopedde. Kituufu. Awo anti kati naawo nno era kyekibeera ne ku guest nono house waawo ng'amanyimanyi. Lwaki house abatakuba ndongo ddala. Ng'amanyimanyi nti guest we yabanga akuba. Anti abantu ba bulijjo ate baye house boogera naye. Gwe baba naye. Ne bamugamba lwaki togendayo tukubire bye tumanyi. Gendayo tukubire bye tumanyi. Anti kati house ne wabanga obudde bwo baali buweddeyo nono guest najja. Yatandikira mu complain. Kati ne balyoka bawaga ng'owaabwe atandise. House n'agamba obwedda nkola ki? Manya guest n'agamba obwedda nkola ki? Bawaga house. Kumbe house ali mu complain. Anti nebuuza lwaki house DJ lwaki oba tokuba endongo ku kifo kyo. Okitegeera. Nga gwe ofuna complaints zonna. Weebale nnyo. Buli omu atuukira ku gwe. Gwe mastering abana ebibalemye n'ebitabalemye. Weebale nnyo. Banja nti kati ati n'obwo obwongo si bwa buli DJ. Obwongo nabwo si bwa buli DJ nti olina okubanga oli mumanyi okubanga osobola otegeera n'ogamba nti kati weakness y'oli zigirina okozesanga amaanyi. Otegeera. Abamu just baba just excited
nti oli DJ babantu bamuzalaye wabula bampanye budda basabanzakira kumba tesibwe kityo naye ate olaba nno house era ye amagezi getu gobo ino muwagaliza musemya nti bwaba biyigiddemu ate era yongereko ebirala because ogenda kujja ng'okuba complaints kuba zisho nkikuwa by experience na kibeeramu naye ate waliwo akaseera nga naawe ofuuse main era kati nga waliwo house nga baleese house ate under you kati nawe ogenda lwana otya nazo okitegeera bulungi kati ffe kye twakola era abasajja be bagambiranga omusajja bw'atuuka n'agamba mbuno senior B wa kikono oba wa mutima mubi oba beeyagaliza bokka oba beefaako bokka nze olumu nsobola osiriikirira bwe nti nemmanya obuzibu bwe nemmanya omuzibu bwe naddala nga DJ yakyogedde kubanga nti kati ffe nze nti wakubanga ng'abantu obulira olaba bazina bali bubi bafaana naye n'ovaayo community boxing oleseyo oluyimba n'ojja wano n'obanga azinamuko nabo n'obabuuza bannaye nkube kaliwa kati complain n'ozifuna direct funa amasannyalaze kati bamaliriza lumu nga bagamba mwana ffe twagala senior B twagala senior B tutuwa kintu kirala kyonna oba olina kano akasembayo ak'okujja mu bantu bo okitegeera bulungi kituufu kubanga at the end of the day ogenda omaliriza nga either night eyo ogirimu wapositinze oba walanze yonna gy'obeera kati abantu ne bajja oba bazze ku lulwo naye walanze oba tebazze ku lulwo walanze bazze ku lulwo enkiyo kuba tebajja kugamba nti fwe gwatulomwana tuzze ngo bajja ffe basajja abatuuka ne tugamba tuzze ate mumuba batonoona nnyo nti oba olina obbatuuka muvaayo okyeri yogeramuuko nabo kubanga olusi waliwo ne be batumye MC n'agaana okujja okugamba kubanga tebamwokyeza oba si ekyo nga naye akutya gamba n'abamu oluvaayo ate ba DJ olujja ku tebo nga laba muzina agamba munkoleko baba oluseke temukyagala zina oluseke kumba ate baanirize baweemu vibe bamanye nti otegeera nti weebali orecognizinga presence yaabwe yes nti n'ebyokuba obakubira segeera teweekubira tokuba nti gw'oli kagujje nti yegwe ebyo byokuba oba mwagala kuwulira mu buli oba temubyagala baseemu embeera nti obakubira attention gye bajja kuwa nabo yanjawulo segeera kati bajja amaliriza nga buli DJ ali awo bamuyisa mu bwesaga agonawo tugamba ki naawe nga wano senior B temukuba byakuba kumbe talina nnyo byakuba wabula just alina attitude endala yes embeera eyo okwaniriza abantu so nakyo kitwala experience kati ogenda omaliriza nga badijje bagamba senior B atujjonkera mwana senior B atujjonkera olaba abantu kye boogera kumbe gwomanyi bw'okwasaganya abantu anti ogenda omaliriza nga mulimu n'ab'eŋŋanda aba badijje abalala bali mukola nabo wano kati ate gwe obatwalanga bakasitoma ogenze ku tebo yaabwe babuuze bane tukube kali wakakuba ne basituka lumu ng'ate ye yabagambye mulinde nze nzirako kati basituka gwakuba nga yagala nabagamba temuzina ngira mulinda sinze kati ne bamugamba lumu naye omusajja akuba oyo yagala nakuva mu family abayita ate ne mudda ku balala teyaddamu bayita mwana bo wembayita ate badda ku bali ekibeera naye ate nze senior B kati ennaku ziringa emirundi kale giringa ebiri nkwewunyako kimu nti obadde mu ndongo yaffe eri gye tunyumyako enkadde ey'ebiseera ebikadde neeno empya naye ate empya ogikuba naye ate nze bw'ogikuba nkwewuunya lwaki nti wakimanyira n'okimanyiira naye ate kati ate nga ffe mu ndongo enkadde kyali kituyisa bubi ekyokuba nga bwe twogedde nti kati endongo bagikola ng'okuba oluyimba nga lwa 25/2 n'okuba olwa 3/5 naye gwe ogikubira era embeera n'ebaawo bwetyo naye nga togirinaako buzibu ng'ogimanyi gwe osookuba oluyimba
abantu 10 ne basituka ne baluzina tekigala ate kuba lulala lusitula bali 10 bano basoke batuule obulungi ennyo simanyi ekyo baate gwo kimanyiri otya actually kati ate mbasaagala na nnyo wabeeko sayidi esituka kuba bajja kumbuzaabuza bayinza okwagala olemerayo bagambe kubira ffe bali baveeko oyagala okubi buli omu anyenyezaawo omutwe waali buli omu ng'awulira bulungi waali kyensinga okwagala ebiseera bino nno olaba nze bwe ŋŋenda ku line up ng'eriko badijje bangi nze njogera ne promota oba nnyini kifo oba eyampadde omulimu yenna ne mugamba kweyo line up onzikiriza nze ntandike kuba badijje abasinga bonna tebagala tandika tebagala kubira abantu batudde abatono mbu vibe tenalinnya ati nze awo wenjagala kumanyi lwaki nti wakuwa freedom okukuba ne music owokugezesa ogenda olaba nga ovuddewo nga yegwalina unique set nga buli magamba oyo gaya akuba byanjawulo baaba ati kati bali abaddako onajja kuba mutema ensingo baba ino basi naddako akube mutema ensingo balina oleeta ekyo kyennyini naddako akube mutema ensingo osegera kuba ye yeetaagisaawo wewe budde obwo bwabwa mutema ensingo osegera nti nowasa tumwetaano ajja situka kuba bana ababiri bangi basituse bonna batema ensingo naye ate wano tebibaamu kuyiiya wano okubira myaka okuba olwowa 3 paka 5 n'awulira bulungi nozaako olwowa 2 n'owa 3 n'abuuza abo ezo ze bazina kati kitegeeza zibanyumira nga naye alina chance odduwulira nti n'okuba olwowa 5 n'owa 2 n'agamba ebyo ebiyimba ebikadde nabyo bimala ne binyuma okitegeera nti wabaawo chance eyo time eyo ey'okkubira buli omu ng'akyali mulamu naye tugenda omaliriza munnaye ebbaala zonna recently zazzaawo abantu okuba batudde ekikadde n'abato bakisaba n'ez'abato n'abakadde bazisaba awo wetwazze lwakuba nti okukyuka kuliko tubadde twogerako ate kudisidinze nnyo ku bayimbi nti omuyimbi ye abeera strict n'agamba nna abawagizi bennina bya myaka bwegityo tassaamu lyrics zisuka myaka egyo esegeera era oluyimba lwe lujja lwolugenda kwejja emyaka nga kyekyo esegeera ekitaaliwo olulinga oluyimba luba luyinivaaso nga mwenna lwe mulina lwonna kati olaba kati nga gwe kati okuba ekikadde naddala kati kaŋŋambe loko kikadde oyo oli kaguji nti oluyimba owuli oluyimba olukadde ng'oyagala oluwuliriza okuva lutandikira paka we luggwera kubanga ate oluvannyuma message yabanga ate wasemba oba lwaki nalina bibuuzo byakuddamu anti abasajja baalinga bawandiisi nga bawandiika ennyimba nga ziringa emizannyo oba firimu stage plays nti climax ejja muzannyo guggwa kati era ennyimba ezo baazisangako emizannyo era walabanga nti bakayimbira drama actors ne demo z'ensembo beegasse wamu bakuzanyire weyita ani omugenzi katoluba bakyalumya weyita Diamond asembo so kati nti basse bata nga balanga nnyimba naye nga balangiramu n'abazanyi bakatebe osegeera nti ennyimba zaabanga nga ziringa mizannyo bawandikanga sitole ng'olina okugumiikiriza okulinda eri nze wala oluyimba olunnuma nze oluyimba lwa Sebata lwe bayita nalwewoba nga lulimu yeka alimu yekka luno sahalo yaddamu nalwewoba nti kapaati kensinga okwagala era kali eri wagambira nti amasannyalaze ne gagenda yonna omulaba biraga omulenzi kati awe
bw'oba tokubye kutuuka ng'oli DJ ng'okuba oluyimba obanga atamanyi kyokuba osegeera obanga atamanyi kyokuba era ennyimba oba ozoonoona oba okuba ekikadde ennyimba oba ozoonoona nti olina okuba n'otuuka kwako kapaati osegeera so nti ennyimba zaabanga mpanvu ezo banaye emboozi eno tujja kuba tujongera ogyenyumya nga tugyeyongeza ono Gaza nkyali naye ate ekirungi kati ke ya deciding anadda ku microphone ajja kubanga yatunyumiza nnyo kuba mwogezi naye wali yogeddeko mukolo okwanjula we kati embaga sigwawo naye mbalina ab'emikolo abogezi b'emikolo mbalina nga ne certificate bazirina bulungi ennyo era yenna alina omukolo ng'oyagala omwogezi ku bbeeyi okuteesa mbalina nga ne certificate bazirina okuva e Bulaaki kati wayogedde wali ne ku byokola omuntu ayinza obeerayo ng'ayagala muntu ayinza mukolera bamasannyalaze oba biki kuba nze nkumanyi nnyo mu kusetinga sawundi z'ebbaala ezitandika omusajja aguzetta sawundi ke no mulimu ssebo gwokola bwe nsanga ebbaala etandise sigikisetinga anti mbadde nkugamba nti ebbaala already yatandika naye baguze ka sawundi baagala kabe nga kabeerawo permanent awo nkumanyiwo nnyo sawundi ngimanyi so sound engineering kugisetinga ebbaala kale era sawundi ntinitini nga bw'oyogedde season ennene events bikyala sawundi ntinitini kubisetinga kuwayalinga kubikanika simanyi bifudde biki buli kimu mbimanyi n'amasannyalaze ngakolera ddala abantu bawe ku nnamba y'essimu ennamba yange eri 07 02 56 04 12 anjidde mu luzungu eri 07 02 56 04 12 yaman awo oba ofunye Gaza MC njogera mu bbaala ndi MC ebyaddala ate amasannyalaze ngakola ne sound engineering ate bagambye ddala nti olina n'emmotoka ezikola drive oli niwaba ng'ali Bwerenga niwaba ng'ali Kigungu niwaba ng'ali Nakawuka kasoba ng'oli mu ntebe yaani baite mbanirabidde okulanganya ne sound nina ne sound bagiyita Makondo sound mbeera nayo gye nkola nayo tukuba emikolo mikolo egya buli kika parties ne oba oyagalayo obuzinda lusime bubiri simanyi njagalayo besi nyongereko kamwana nakubatiza simanyi njagalayo ndi wa bbaala ate omukolo gundi audience egenda kweyongerako njagalayo besi bbiri tuzikupangisa n'oyongera ku system yo naawe olwedda alina sound nga naye ng'ekweyimbamu oyagala kutuga muyite ajagirabe mweyita ajagirabe akubulira ekyetaagisa ekolebweko dakiika ziro yaman kati ng'oggyeko ebyo oli ayagala gamba nti Gaza abeera ku mike aba ne vibe mike ogikubira waayinza okujja mike ngibeerako nnyo naddala eggaluga kwe Sundays by ewakibaya wensinga ogibeera ku Friday Saturday n'olwokusatu ngibeerako baya muzeeyi wange naye ndoza nja munoonya mu kanjokyeyo kaludde okunjokyayokko mweyokya nga simanyi mweyokya nga simanyi namunoonya njokyeyotalinakwokya ate naye bwe musanga ngamba musajja wo namwokyeza kati ngamba abeera kusika kooli oleme kumubanja oloze bwemba naye oluntuwako bwata ngamba musajja wagambye namwokyeza aludde okunjokya naye ngenda munoonyako neleero lwennyini kuba leero lwa mukaaga ngenda beerayo leero bwe tukoze akantu kano kyemmanyi oyinza obutaka uploadinga leero naye leero lwa mukaaga era buli lwa mukaaga Sundays Bay wakibaya mbeerayo nga nkute mike nga nkikwasaganya mpola mpola aya kale bane tusobola sukawo wano katuberekereze naye kyolina okukola kimu subscribinga nnyo oba toli subscribe beera ngo subscribinga kubanga updates zigenda banga zijja anytime tube nga tunyumirwa nga tutambula ffenna
enteekateeka za kantu everywhere you go. Twagala emboozi tubagireyo emboozi zemutajja kufuna walala wonna, zemujja olwawo okufuna oba zemutasuubira kufuna. So wano ku DJ Senior BTV gwe subscribinga ne kalabye nga katambula nga kanyuma kaweerezeeko munno naye anyumirwe. Mumanyi n'okulaba abantu ababa batudde kuno ng'omumanyi oba obbiiwo weereza ba Oji ne ba Obi abalabagawo wayi Obi wuno yazze mwamulabye yazze. Yeah man. So big up on yourself. Salutations.